Hello. Olabako naawe live waleero nawe gyanagira tosiriwalako manyi olabako waleero eddakiika ez'ebala busiriwala vaayo gyayo mugongo gwo etandise vaayo. Hello. Hey mamutse bannaye kale leero njagadde njogereko nammwe banyumbaani abeekola obusolosolo ne mulinya mu ntebe z'abakama muba mwagala kweraga ki bannaye nze biwala mmwe mune ebiwala mmwe mweddeko bwe muvaawo niyo omuwalabu yeeraga osimanyi omuwalabu mubi omuwalabu biki omuwalabu kume nga mmwe turabokoza temubyogera naye mwababa baki obuzibu buba buva ku mmwe. Omuntu nodda mu ntebe nodda mu nju neweekolaakola buli kintu kyonna ekiri fani omuvaawo mbu omuwalabu mubi naye ffe Abannayuganda ffe abakyasinze okuvaako ebizibu bano abantu bakula ne bamala emyaka 4 myaka 6 myaka 10 osanga aba Indonesia aba Sri Lanka aba India aba Philippines ng'oli akoze n'amala contract ya myaka 4 5 naye mmwe Abannayuganda mwaba mutya biwala mmwe mweddeko nze nganze Harriet Nalulungiwa group Nalungiwa group ate awo ne mukwano gwange Rose Clarissa aba Philippines wama bawubireko biwala mweddeko mind your business mukole ebyabaleeta ebyabajja mu nsi naye mugundi yange nze ndiko obusungu bwange atozesa mwaleka ebyana byammwe ye Uganda nemuleka abasajja nemuleka ki newalayika okuba seriously kambe mubyafanye nebambi tube n'empisa tukola ekyatuleeta edda netuva ku mulama wetyo netunaabuuka netwekubya nga tuli bwereere netugira ebifaananyi bannaye ebibye ennyo abaana baffe bayinza n'olabako wallahi ne bagayi is this really my mom nga weekola obusolosolo naye ngaki muba ku mulundu gwo muba kuki omuntu newekwata ebintu ebirina sensi olinakuba ebintu ng'olabira ddala tebijjako okuba amazima. Bino ebifaananyi bye tuteekayo twebeereremu bannaye baswiri twebeereremu wamma nze kubanga kati mulimu banene abawala beefudde ekirala mu nju z'abakama baabwe bano abantu jjukira babeera ne cameras ate nekirala tebaagala kale kulaga nnyo bintuntu byabwe ebyo babirage nti nno naye gwe ddala n'ogira ennyo ate zino vidiyo zitrendinga vidiyo wallahi zitrendinga n'okwata ng'oli mu ntebe obuukabuuka ukolakola ebintu ebiri fane oyagala comments likes kati tukole tutya tukuwane kiki neba naye nkuleko Ugandanizi tweddeko wallahi olaba bano abagundi
babeera ku byabwe tubeere focused by the way tulina ebizibu Uganda byaffe ndoza era mu bakozi bonna abasinga okukola ffe be basinga okusasula obusente obutini netwala eri ebisimu byo ffe be basinga okusasula ebigundi obusente obutini kubanga era ensi yaffe tuva mu middle class country nenze walayi nedda nze sijja babulira sibimanyi nnyo naye nze nedda oli n'osanga munneeyo gye twesangasanga n'omuga gwe mukamaawo biri bitya nagamba nze owange namukola kino na kino. My dear friend, omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala. Ojja kukola oli kyagambye odde okikolere gundiwo munayo weretera ebizibu. Nze mbalabudde bawalamu mweddeko tukole ekyatuleeta. Lwaki mugiragira ne mugiragira abamu mwambala abaya z'abakama bammwe n'osanga oli ayambadde abaya ya madamu we olw'okuba tayagala kwambala gano gateeteyi gabivavava gano gabidoodo ga maama yampa tayagala kwambala gano ga uniform ga night nagira woba olaba nga lwaki oba weemulisa weekubye ekyefeso oteekeyo ofune comments zone as likes mweddeko bawala mwenze waliwo wano ebiwalawala byendaba nga biri so funny n'ogamba bannaye bino biri kuki ne babiwa comment bane bakadama bagudde eddalu simanyi bane obwakadama obatabudde simanyi emirimu gy'abasudde eddalu simanyi biki my dear nze mbasekeredde bwe tuvaawo nga tufumaganya omuwarabu naye bano abantu mulimu ababi ennyo ne mubeeramu abalungi ne mubeeramu ddala abalungi ate bambi balina obusungu bungi obusungu bwabe bw'amaanyi kati ajja kusanga akola ekintu ate kati ffe tetumanya kiri behind that tutandike banaye omuwarabu mwogera nti kiki ky'omuwarabu naye abakyajja n'abaagala okujja ku kyeyo be bangi gwe wojja eno n'ogaba banaye emirimu ginkoze gitya ayagala okujja abaagala okujja be bangi be bayitirivu kati gw'ojja bbeera eyo ojja bbeera eyo weekubise yyaka tolaba nti no batenda omaani bubi era simanya biki simanya bagigganya abantu okujja mu maani naye abaana bakyajja okukola waliwo ne recent omuwala yakajja abadde yakamala eno ennaku ziringa oba 3 akola naye nze byebyo ebigambo byange kati ab'emimwa mwogere naye nga nze mbabuuliridde tukole ekyatuleeta tubeere bampisa ekisaanidde tulekerawo okweragisa okwemulisamulisa kati gwe obeera omanyi weekubisa mu ntebe za mukamaawo n'ozinazina ebizina ne weekubya ng'oli bwereere oyambadde abaya tukole tutya otherwise musule bulungi naye munaye nze sijja sula na busungu busungu mbadde mpulira nga bundi bubi busungu bunnuma bikadama biba desperate simanya biki lwaki mwekozaakoze muli bakazi bakulu tewali ajja ku kyeyo nga wa myaka 2 tutandikira myaka 21 22 kudda waggulu eyo mulimu n'abalina emyaka 4 3 nga bajja kuba kyeyo naye n'otuuka eno ne weekolakola ebintu ntuwaleka obwana bweyo buli eyo buli aminyira tebulina n'abufaako gwe maama waabwe mu kifo gye wandikoze n'oddayo n'obwozaako ennaku gye babadde babuyisaamu oli eno ate weekolakola bintuntu ne banaye bakazi mmwe mukule